Tutandikire ku mboozi Dede Andre. Atujjukira bulungi twalina omukwano gw'abato ababiri abali mu mukwano ogw'ekimmemmette nga bano ababiri obasanga mu kkubo gamba yi oba nange ngweko mulaavu. That was Dede Andre ne Nina Roz. Ku screen be bonna abalungi abaliko bakuba obuyimba obw'omukwano era nga abasinga batuwagazisa omukwano ne tugamba nange njagala omusajja nga Andre, njagala nfune omusajja ow'emyaka gyange nga nno omanya bamami bakooya abazeeyi naye nga omuhabbati guno gwe gwatuleeteranga okulowooza nti lava ewooma wabula gye byaggweera saagala byogerako. Out of the blue nga tulowooza kiwedde buggwi. Andre yagenda okulaba nga tekimumalira. Ndowooza n'agamba omukyalo ono kamukyokoze era kwe kuvayo n'agamba nti baali basayinize agreement yokuba nti yali agenda kumanaginga omukyalo ono wabula yagibleachinga n'olwekyo atuukiridde ab'amateeka okusobola okuba nga ate ensonga zino bazoogerako ku nsonga z'okuba nti Nina Roz yava mu mukwano oba yava mu management. Bino biri confusing oba bagamba baagala natosaayo kikyo n'ensuubira kuno tekuba kwagala kuba kutandika kulemesa mukyala bulamu. Naye abasajja mukikozesa nnyo. Sometimes omuntu waba akukyaye genda olaba Tasha akukyaye ng'otandika omumutamya obulamu nze tebamuntamya era nsuubiza Nina be strong. I would actually sijja kukibikako ansuubira bide bituyadde tebyetaagisa nnyo mawulire. It would be just a personal talk like they said in the interview. Twogeddeko ne looya w'omukulu Dede Andre ye n'atunnyonnyola nti bakyayina essuubi okutuula ne boogera. Olaba omuyaye wakkako okumwagala olw'ennyimba mbwera ennyimba zino ennya boze boogerako bagamba zaalimu kumpi miliyoni 100. Nina takkirizibwa kubanga aziperforminga. I believe this was done out of love. So omuntu oba omukoledde ekintu out of love muyige nga nammwe okwerekereza. Tojja kugoberera mwana wa munno mulemese kino. Anyway sijja kubeera one sided naye ng'ate ye Andre maybe ennyimba zimuluma ndol kati tulabe ku mboozi eno atutegere lwaki Andre yatutte Nina Roz mu mateeka. Naye nga omukulu omukyala Nina Roz yennyini amanyi nti yayingira mu agreement yakola contract ne Andre on the beat. And on the beat? Yes. No, Andre on the beat, not Black Market Records. Okay. Let's make it clear. Andre on the beat. Era nga Andre ye manager we. That is the contract gye bayingiramu agimanyi bulungi. Era nga bagiyingira mu mwaka gwa 2020 around yawo mwezi gw'omunaana. Which around 2021 she breached after releasing some few projects, some few songs on the same. Okay. Era contract inetambula emyaka 5. Webanga contract etambula emyaka 5 ng'essaawa no takyaliwa awa Andre nga tewaliwo notice eraga nti there is termination. Kitegeeza nti breaching agreement. Okay. Era ebiyinza okujjaawo nga agreement yali ewa rights eri manager because he invested into the from production to selling the music and project. Era ennyimba ezimu ze baafulumye like 4 songs noza mwezi mu kiwandiiko zirabye nga zitegeeza nti essaawa eno baali muzipafominga era sente zajjamu essaawa eno baapafominga ennyimba ezo ku concert okumenya amateeka g'endagaano eyo because bakola endagaano nga they have sente zivudde mu ndagaano eyo balina engeri balina okukkaanyamu ne manager we. Okay. Because your project ya Andre on the beat as per the agreement. Okay. Era baba agenda maaso n'okuziyimba wonna wayimba akola ensoberera amenya amateeka. Nnyimba ezo nnya bw'ozigatta projects nnya zonna zikola miliyoni 12. Buli luyimba almost lwamalawo miliyoni 3. Era wayongera wagenda maaso n'okuyimba ennyimba ezo nga tetumuwadde ekirala notice eyo etufunako costa gundi yonna gy'anaaba ayimbyemu tulina instructions okuva wa client waffe okuproceedinga mu kooti. Ekyokubiri aweereddwa waliwo wakyaliwo ennaku oba omukisa kubanga bakyasobola okukwatagana okwongera ku nsonga zaabwe nga bwe zitambulamu nga bwe balina zitereezaamu naye kasita balemererwa agreement weitulina instructions ezi proceeding amaaso genda ne court. Okay. Si suspect because tuli mu criminal obutakwatagana mu ngeri ki gy'otegeeza kuba kati obutakwatagana gye bumanyiimu nti oba obadde na contract n'omuntu yenna wa ya partnership oya promotinga music wo ya counselinga ki agwo bw'olekerawo okugendera ku agreement gye mwateesa kitegeeza nti omenyewo endagaano.
Okay, obutakwatagana n'ebirala bingi embozi mujiwulidde bulungi okwemulugunya byonna babyogeddeko. Ntumirako muganda wange omulungi omanyi munange tukola n'abalungi Darlene Sandra webale kubanga ate weekuumirangako ntumirako ku Diana n'abatanzi. You know, I love you girls so much. Mwebale kubeera bawala balungi. You know, I'm so proud of you. Era nga mulamu waffe yatutwalirako mwana muwala omutulabirire Darlene Sandra naye mutumirako webale kuuma muganda waffe bulungi nnyo. Bye bibala byeraga omuntu ali obulungi mu love. Ffe baganda be tuba tumulaba n'olwekyo tukwebaza okuba nga tokuumye bulungi Darlene Sandra. Akunsonga